Yo, this is Rampantilla already. Munnamawulire Shaka Sale yatuva ku maaso gye buvuddekawo yaleka akoze ekiramo era nga ab'enganda ze bavuddeyo kuba nga ate bategeeza nti bagenda tuukiriza ekyo kyennyini kye yasaba. Ono yasaba okuba nga ate ayokyebwa ng'abayindi bwe babookya evvu lye ligende mu maaso okuba nga ate ligabanyizibwamu lisindikibwe mu nsi za Africa ez'enjawulo. Bino byonna bijja kuba nga ate bikolebwa mu United States of America mu Washington DC. Awo nno evvu litandika okuba nga ate lisindikibwa mu mawanga ga Africa nga mbweyalama kupijje kw'oli omulungi kansubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde okuba nga ate otumbudde kadde kaffe kawano ntuusa okwanirizaako ate nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo gy'osinzira. Yo emmotoka ya poliisi yabadde ewenyuka obuwebwo yakubye ku muti bw'etyo ne yeegabanyamu bibiri. Songa ate yo famire eyavudde Wakiso nga boolekera Butambala okulya Idi bafunye akabenje wali eri empije era nga baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalataka wabula nga omuto gwe babadde batambula naye yasigadde wa Namunigina ye teyafunye yadde ekisago. Ono nno bagezezzaako okuba nga ate banoonya abantu be. Mutambuze vidiyo eno omuntu yenna amanyi omwana ono oba maama we oba taata we babadde bava Wakiso nga bagenda Butambala kulya Idi ne bafuna accident Katende wano naye bebi bamuleese wano ku ddwaliro empigi. Omuntu yenna ayinza okuba nga amumanyi bambi tukwegayiridde tambuza vidiyo eno etuuke ku bazadde be oba abantu abamanyi abantu abafunye accident. Abamu babatutte gundi babatutte Mulago, abalala bagenze mu malwaliro ag'enjawulo, ab'Egombe babazizza e Kampala. So bambi mutuyambe mutambuze vidiyo omwana ono afune bazadde be obudde bukyali kuba naye yeetaaga okulabirira n'obujjanjabi. Mwebale nnyo ali mpigi wano ku ddwaliro. Omutono enzaalwa eyeggana bangi bamukolamu memes olw'akantu ke yakola bwe katyo ne katrendinga emikutu migatta abantu okukakkana nga katuuse mu buli nsi era buli ayagala yakakozesa n'akayunga mu vidiyo ze naddala ezo ezitera okuba nga ate ziri fani wabula nga kigambibwa nti omutono yali agezaako kubanga ayina emmere gy'ayagala wabula nga ate maama amuwa birala okusalawo okuba nga ate akaaba wabula aba akyakaaba jjajja najja n'atandika okuba nga ate amusesa n'ava ku kukaaba ate nadda mukola ki mu kuseka. Weewaawo amawulire ag'ennaku omutono alina ekirwadde kya batulinga nakyo era nga bannagana beewadde okuba nga ate basonda ensimbi wabula wamukisa ekimala nti basonze ssente empitirivu nga bw'okiwulira ate nga bakyasondera ddala bufunze zayisemu ezo ezasabiddwa ezeetaagisibwa bw'okitegedde naye nga tumuteeke mu ssaala abeere nga ate bambi awona. Buli lukya obubbi bweyongera wadde nga kamera ze zibaawo mpitirivu era bangi ne bateeka ku mitimbagano bwe batyo ne batwalibwa okuba nti baswazibwa mu ngeri emu ba endala mukwano abamu tebawulira babiraba ne babirekaawo. Wuuno Senkulu eyabadde ayambadde obulungi ennyo yeesimye kakanzu ke ataddeko n'entalabusi eyagenze mu dduuka erimu kamera nga zimukwata bulungi olabira ddala omusajja omugogofu sserulungi bw'atyo ng'asokoola simu wamma ggwe nga agikuba mu ssebukuule so nga ate mu ngeri yemu waliwo eribbye eddala eryakwatiddwa ku kamera aligenda maaso okuba nga terisomola ebintu mu supermarket. Ono nno ye teyasimatuse. Bananga omubbi wuuno bamukutte nga bba amasaawa kamera ze zimukutte amabega w'ekisa olaba agenda ziteeka mu bbaaga ndowooza olaba olwayo mukundo bese agenda ziteeka mu bbaaga. wuuyo omubbi bannange babagamba kamera kintu kikulu temwagala kuteekako kamera muteekeeko kamera bannange wuuyo agenda ziteeka zizo olaba aliziteekamu agenda ziteekamu azitaddemu olaba azitaddemu kati agenda ddala kukwata neddala kikole nga wakikozaawo omulundi ogwokubiri awo azitadde mu bbaaga kati gwe tosobodde mubuuza nti ziririddawa bannanga ababbi mu kibuga bakyalimu ate wuuno mulindeeko mukuba bannanga sabo obubbi kibi muntu alina kukola bukozi owulidde kati bakutuuzizza wansi olina omukazi n'abaana.
so ng'ate era omukulu omulala okuva mu bakulembeze ab'eddiini gavumenti egenze maaso kubanga ate emutonera emmotoka kapyata kaakati gwe awoloma nti buya bubi tuli bubi mukwano suubira ddi ono kubanga ate ayogera ku nsonga zo ekyo kyo kikafuwe. So ng'ate ye minisita avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'ebyobugagga by'omuttaka Ruth Nankabirwa abaddewo nnyonnyini ddala ng'omujulizi ng'ekitongole kya umeme kiwaayo obuvunaanyizibwa eri Uganda Electricity Distribution Company Limited giyite UEDCL banange nga kiwanvu bulala okitegeera. So kutandika n'olunaku lwaliro amasannyalaze gavudde mu mikono gya umeme bwe gatyo ne gadda mu mikono emirala era nga bano bagenze maaso kubanga tebagumya bannayuganda ne babasuubiza empeereza ennungi era nga batandikiddewo okukola emirimu gyabwe. Bano bategeezezza nti abadde yaka takyali yaka nga bw'obadde omuyita nti yaka kati afuuse layiti ojja kugamba nga ngenda kugula layiti layiti aweddeko mukama. Eyo nga nkugyeyo bo abanene ba NRM mu Buganda balayidde okwezza ekitundu era nti bagenda kukola kyonna okulaba nga omukulu Kaguta Museveni n'ababaka abava mu kibiina kino bawangulira waggulu mu kalulu ka 2026 akabendabenda. Bano okuli baminisita ababaka n'abakulembeze abalala babyogeredde mu lukuŋŋaana olwategekeddwa minisita Haruna Kasolo ekaliisizo mu kyotera ku kisaawe ekimanyiddwa nga Nabbunga mu nteekateeka yaabwe eya Buganda Form 7. Mu lukuŋŋaana luno bategeezezza nti gavumenti ekoze ebinene bingi mu kitundu kino omuli okuzimba amasomero ga seed schools, amalwaliro agasoba mu 15 gattako n'enteekateeka y'emyoga gye bagamba nti eyambye bangi okwejja mu bwavu nga tebalaba nsonga lwaki abantu tebaalonde NRM. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi, leader of opposition era nga ali wansi w'akakiiko ka Kosose avuddeyo okwogera ku nsimbi ezeewolebwa Parliament ziwerako ddala obuwumbi 7 ezaatwalibwa ku sayidi ya umeme. Umeme twali wano ku Parliament wiiki ewedde nga gavumenti eyagala kwewola, Parliament ejikiriza okwewola obuwumbi obusoba mu 7 dola za Amerika 19 n'obutundutundu 9. Ne tugamba naye sente zino zivaawo mwe muzijjeewa kubanga Auditor General tanakola assessment. Mwenga gavumenti mutuddawo ne muteebereza ne mujja wano fenga tulaba bagala kuyisaawo bintu bitategeerekeka. Ne tugezaako kisimbire kuli naye bannaffe side eri ne bakisaawo speed ne kiyita. Naye olwaleero ate funya report okuva wa Auditor General ng'egamba nti buli obukadde 19 miliyoni dola ze baali bagamba ezo si ntuufu zaali nkyamu. Auditor General ng'agamba nti sente ntuufu buli obukadde 118 eza dola. Ekyo kati ani yali agezaako okubba sente y'omusolo? Twabagamba lwaki temulindako Auditor General n'akola assessment. Naye ng'ekyo kiri awo ne Auditor General's report nayo twagala gitunulamu kyembadde ngamba speaker naye lwaki temukkiriza n'eyo report kubanga Auditor General bw'akola report agireeta wano mu Parliament ne tugitunulamu tugiva mu ttooki okubeera sure assessments zaakoze byebyo byennyini oba waliwo obuulyawo ebyetaaga okuddamu okutunuulira kubanga zino sente zaamuwa musolo naga nti obudde buweddeyo tugende speed. Nali ngamba Attorney General wiiki ewedde nga tukuba ebirowoozo ku nsonga eno ne mugamba naye lwaki nga gavumenti mujjukira kwebikka ku makya nga bukedde. Ensonga eno mwali mukimanyi nti nga 31 eno concession agreement egenda koma. Lwaki mudduka saawa no speed mutupapya kubanga mubabira sente mukupapya bannaawudde muweddeyo ekintu kiyise butakisa kakati sente zijja kweyongerayo. Babaddewo ebbanga lino lyonna kubanga babadde bakimanyi nti nga 31 March concession agreement ejja koma. So bwe buzibu obuliwo naye ng'era tugenda kulondoolera ddala paka okulaba nti sente y'omusolo tebbibwa bagibba nnyo nyini ddala. Kati oba oli awo ne mu kino mulimu abapanze nti tuyisizeemuko ku zaffe yenya.
Nate era nerekomyebwa okuba nga teyongera okutegeeza bannayuganda nti akadde konna bagenda kuba nga tebaddamu okurenyiwa ndagamuntu era nga teri muntu yenna agenda kuba nga akkirizibwa kubeera nandagamuntu oba kozesa ndagamuntu eyaggwako edda. Endaga y'omuntu yo erina okuba nga eri valide. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Rwasa yavuddeyo n'ayambalira omukulu amanyiddwa nga Elias Lukwago oluvannyuma lw'okwogera bye yayogedde ku mukulu amanyiddwa nga Hamisi Kyegundu. Rwasa yamugambye nti bannakampala mu mwaka gwa 2026 bwe muddamu okulonda Lukwago ajja kumanya nti muliko ekizibu. Agamba nti ono abadde Lord Mayor okuva mwaka gwa 2021 naye talina kyakoledde Kampala okuggyako kubanga ate yeekwasa omugagga Hamisi Kyegundu. Bw'atyo n'awunzika ng'agamba nti omusajja omukadde ono ataswala. So ng'ate ye Katumba yonna gy'abadde abulidde ebbanga azuuse era ng'ono avuddeyo n'ategeeza nti ekibiina kye ekimanyiddwa nga National Revival weekiri nnyonnyolidde era nga kyakakasiddwa agenda kuba ng'ate yeetaba mu kalulu k'obwa pulezidenti omwaka ogujja. Wadde nga ku luli tebyatambula bulungi ate nga ye mukulu amanyiddwa nga Simon Kagwanjala yavuddeyo ng'omulaguzi laga nti waliwo ekibiina ekipya kye bali mu kugunjaawo era nga bagenda kukyaniveeringa mu April nga kino kigenda kuba nga ate kigezaako okutataaganya ebibiina eby'amaanyi ebiriwo essaawa eno. Naye teyatubuulidde sayidi ki gye kigenda okuba nga tekifubutuka naye nga yatugambye waliwo ekibiina ekipya ekijja nga kyo kyakuleeta kamuguluze. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Samson Kasumba yapinze n'amugaa nti tewali kipya ku ebyo twabirabalaba dda gwe kitwale nti tuli banywi ba wayini bw'oba osuubirayo okufuna tesiti empya tekikyasoboka. Kye bakola kiri kimu kyokka kyakukyusa amacupa ne bateekamu wayini mwennyini oyo gwe tuzze tunywa kuva mabega. Naye ng'ate ye eyali yeepise okugenda mu ringi n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssente amuyite Bobi Wine amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba bamubuuzizza olulwana lutuuseewa lunaabaayo oba teruliiyo oba okitegeera n'ayanukula n'agamba nti nze sisobola kulwana na sireevu omulimu gw'oyo gwakubanga ate akola bicuba byange naga nze nina essasi lya Bobi Wine naliwandiikako erinnya lye ffe abachwezi tetukwata ku ki tetukwata ku basireevuzi. Oluvannyuma lw'okutulaga nti olutalo terukyabaddewo oba olulwana wakati we ne Bobi Wine yagenze maaso kubanga ate atutegeezanga bwe yalina ekirooto kye nti bw'anaaba awezezza omwaka mulamba nga CDF ajja kuzimba ekyaki ey'omwana wa Mukama Katonda ku kasozi k'Embuya era bw'atyo n'abuuza bameka abamuwagira azimbe ekyaki. Omukulu amanyiddwa nga Ssaabavulu Balamu n'amugamba chairman nze wendi emirundi 1,000 era nja contributinga obusawo buwerako ddala 3. So ng'ate bo aba NRM balonze omukulu amanyiddwa nga General Emmanuel Rashande ono atemera mu gy'obukulu 7+ okuba ng'ate abakiikira mu lw'emiyaga kaunti oba okiwulidde mwaka gwa 2026 mumulabiranga ddala omukulu oyo naye nga bo abamu batandise dde okuba nga ate bapinga okiwulidde. Eyasoose yagambye nti candidate wa NRM gwe batadde wajjeko Ssekikubo erw'emiyaga anaatuuka mu 2026 so ng'ate omulala yagambye nti alabika tamalina kumanya nti olunaku lwabadde lwa Sande. So embeera y'obweti bweri naye nga n'omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior yavuddeyo n'abako byagamba omukulu ono. Jeno lwa Sande oye ajja kusobola oyo ku myaka 7 at 70 years is good. Yes, akyali muto. Jeno muto ajja kusobola. Yes, we are behind you, Jeno lwa Sande. You can defeat Ssekikubo. For us, fe gwe muleta gwe tuwagira. Obulamu tubwagala. We still want life. Mu Uganda, oyina okuwagira ebiriwo. Tewegeziwaza. Yes, PLU nabalabyeko essembabule nga mulese Jeno lwa Sande avuganye Ssekikubo amubayindi ndi nammwe. Jeno lwa Sande oye, Jeno lwa Sande oye. Nalabyeko ne ba TikToker balamanga nabo bagenzi.
Ate nga ye omukramanyiddwa nga Mubajje avuddeyo bw'atyo n'asaba gavumenti baninge TikTok mu ggwanga lya Uganda ng'agamba nti eno yakumalawo obumu obubaddewo mu ggwanga. Jjukira nti ono bagamba emyaka giyiseeko kubanga abeera mu ofiisi mwalira nga twalabako n'ekibinja ky'abantu abavaayo kubanga ate beekalakasa nga bamufulumya ofiisi wabula nga akyalemye. Weewaawo yavuddeyo nakusaba gavumenti ebeere ng'ate ejjawo TikTok. Kino nno kyamuleetedde okuba nga avumibwa abawererako ddala. Seeka Mubajje otuddeawo nekino ekisajja oba kitegeera bulungi ku bizibu byonna ebiruma bannansi wagezi olaba nga TikTok kyekizibu nebisajja mmwe bannaye twebuuza oba Museveni abasiraamu bamukola ki? Abaana abayisiraamu baliyo bavundira mu makomera battibwa buli lunaku, abasiraamu bawambibwa, buli awambibwa bw'ati ogenda owulira nga musiraamu. Essaawa zino Sheeke Twakakande talabikako kyokka gwe byonna tosobola kubyogerako, wagenza olaba ekizibu ky'eggwanga ekisinga ye TikTok. My lord. Bisajja mwe mujja kufa tukuba embuutu Mazima. Obi emali y'Obuyisiraamu yonna emizikiti mugitunze, abasiraamu bakoze ebikolobero byonna obawuddeyawudde mu kisajja gwe. Kisajja gwe olabika oli embizi. Olabika oli embizi nga weekweza. Bannansi abattibwa, abawambibwa, abakoleddwako ebikolobero byonna obwavu bubasensedde wenova n'ogamba TikTok bagijjewo. Kale ku birungi byonna ebiri mu ggwanga onoosalawo okolere Museveni ofuukire eddala omubatuutu ofuukire eddala omusiru kweja emyaka kyokka n'ekifo ky'olimu toyagala kivaamu Mazima. kubanga tukyali bato paka wetukulidde wano tuwulira yegwe Mufti. Lwaki weesiba ku bantu bakutulaamira Sagirinya tawumula. era buli musiraamu yenna gy'oli situla eddoboozi lyo tujjako Museveni bino ebisajja tubiwone kiraya bwe kitunula. Twabadde tukyali awo ne zireeta omuwumbo gwa Seeka ogukyanyookako n'omukka mu TikTok bagiggalewo tewaliyo kalungi waawali akalungi. Olaba bannayuganda babagumidde ku byalo eyo gye muwangaalira nga bakimanyidde ddala nti mwe mwatunda obusiraamu okubumalawo e Uganda. Gwe Mubajje bannanga ofubanga tokolaganye na muntu atalina nsonyi, era senga kyali kisoboka nga waliwo akapima ensonyi z'omuntu we zikoma twalisaanye nga n'omuntu yenna gwe tuwa obukulembeze tusooka kumanya ensonyi ze ali ku level ki, ne tugamba nti awo no katumuwe ki obukulu aswala ayinamu nkokukafa nsonyi. Naye omusajja bye maali y'obusiraamu abbye abasiraamu bakoze nk'okutta abasiraamu bannaabwe buli kimu. Obusiraamu ssawa zino babutadde mu kifaananyi ekirala, buli omu yalinga yeegomba busiraamu. Nkubuulira naye kati ssaawa zino ogenda obbatunuulira bonna be baleeta Museveni bw'ati bwakapucalinga institutioni n'atandika ogivuga ng'erina okutuukiriza ebigendererwa bye. Jjukira akapucalinze institutioni ya ddiini kati tosuubirayo akalungi okuva ki mu ddiini ng'ate bagikapucalinze. Kitegeeza ki? Nti buli kigenda ovugibwa balina okuwolereza Museveni ate bubi bawunzika nekibakiikirira nakyo bakyonoonye. Okitegedde yensonga lwaki omwezi gwa Ramadani oguwedde neebaza nnyo abakatuliki, at least abaagala obukatuliki bwabwe basalawo ne bagamba nti katwogera amazima. At least abakatuliki nabeebaza bakatuliki bavaayo bavuddeyo ebbanga lyonna nga bagawaakirifa amazima katwogogere. Naye obulimba buli eyo mu madiini eyo, Katemba ali eyo mu madiini eyo, emaali y'Obusiraamu yonna bagiwuuba ne bagimalawo, ne bamala ogimalawo ne balyoka bateekawo bali eri jangu naawe ogire ogenda olaba onaasaba mmotoka bampeeyo kamotoka ate tusabire Museveni awangaale. Waliwo Seeka yagamba omulala mbu Katonda yawa Museveni amagezi, yeebaza Allah okuba Museveni amagezi. Gwe abo bonna bakulemberwa Mubajje, ekyo nkikubuulira. Mubajje munno mububbi ye munno ddala, kyokka bali mu face we wali gavumenti awo watukula, awo Busiraamu awo watukula, naye nga ye mukulembeze omulamba ayimirira
tewali wadde n'ensonyi zayina. Twaligambye nga okuwa omuntu obukulu tusooka mutunuulira mu mitendera bwe tuti bw'aba muzadde alaba engeri abaana be gye bakuzeemu yani ayinamuko ku nsonyi singa ku banne awo ono gwe mba mpaki ono gwe mba mpa obuvunaanyizibwa osegedde naye kati saawa zino bano bakula tetubalabye nekigenda kiwamattuka eri bye bimpuuga bye bya bedi bwanika bye byani tetumanyi nsonyi oba biyina oba tebiyina ate abantu ababi be basinga okwessaawo ekyo nkikubuulira nga tulonda nga tukiteeka mu ofiisi nga kikuuliita na bitaano kiziteeka ku mugongo nga kikulaga kikyagga mu kamera okwekaza twalipimye bannaye baalireeseeyo akapima ensonyi tokolagananga n'omuntu atalina nsonyi kabeere mukwano gwatya kabeere mwami wo bw'omupimapima n'owulira nga ensonyi ntono mugende kitono ekyo nkikubuulira abantu abo babi omuntu atalina nsonyi mubi kubanga abatalina kamukomako abatalina kyaswalira yakola bukozi byakoze kati tunuulira omuwumbo gwa Seeka ogukyanyokako n'omukka ku TikTok kuliko abayigiriza eddiini ku TikTok kuliko abasomesa ebyafaayo ku TikTok gwe sikyogamba nti for you page yekuleetera bya kisiru byokka kitegeeza oli musiru nze nga bwe nsikulolinga ndwawo okulaba ebyekisiru kitegeeza oli musiru gwe Seeka Mubajje oli musajja mutumbaavu nnyo nze nkubuulira Bamikwano sagala sawulidde saategedde edduuka zambwa weeyo ne ku Molden International Labour Consultants. Yes, baagala bannamukisa bagenda kubanga ate beetaba mu interviews ezigenda okukwajja ennaku z'omwezi nga 28 lujja kuba Lwakutaano n'ennaku z'omwezi nga 2 lujja kubeera Lwakusatu nga wano nno beetaaga baana ba bulenzi wakati w'emyaka 21 okutegeerera ku myaka 38 beetaaga ba male supermarket attendants, male cleaners wamu male airport cargo handlers. So mukwano yanguwa obiringa ate wefunira omukisa gona kugamba nti tebakwasaganya ebyo byokka balina emirimu ntongoni nawe omwana w'obuwala tebakusuulirira eyetaza omulimu gwa maid waiters ne waitresses bagirina balina emirimu egyeba baristas. So duka zambwa obiringa ate weina home of opportunities okiwulidde omukisa tegukuleka ate nga bano bakolera ku werufu n'amazima. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaddeko mu Parliamentary era ng'eno gy'asinzidde okutegeeza nti mu Parliamentary muno mwe twalabira akulira oludda olwabula gavumenti ng'aweebwa akasiimo nga tannakola mwatuuka ku kaseera akazuukusa abavubuka okutambula okujja ku Parliament nga bawakanya obuli bw'enguzi obususse mu Parliament naye mwalaba engeri gye baakwatibwamu. Obubaka buno bubadde bugenda direct ew'omukramanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba abangi gwe baakazaako ow'ebitaano wabula ate oluvannyuma lw'okuba ng'afuna obubaka buno addukiddewo ku mikutu gy'emigattabantu n'ayanukula omukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti bw'obanga gwe okkiririza mu ekyo nti Parliament oba gavumenti emirimu gyayo girina kubanga bakonsati manager we bakola nti bo bamala kusolooza bategeka ekivulu abantu ne bajja okuyingira ne batandika okusolooza ku mulyango wabula ate gwe okwawula bakola ki bakwawula nkeera. So gwe banga eyo endowoozayo sikunenya mukwano bw'otyo bw'otegeera ebintu era mu ngeri efaanako bw'etyo oli mutuufu oba okategedde ye alina okusasulwa nga tannakola
naye Bobi Wine ayina endowooza y'abategesi b'ebivvulu nti bo bamala kukola ne balyoka bakola ki bakusasula kwekyo kye babasolozezza ku miryango. So bw'ati bwe yagenze maaso okubanga ate amwanukula naye ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Idi yagisaalidde wali eri Kiteezi mu Kyebando East constituency era ngono yabadde wamu n'omukulu amanyiddwa nga Seeka kiti yabadde ku front line nga kino no kyaviriddeko bangi okubanga ate bakyankalana bingi ebyayogeddwa bisigina kubanga ate nkutuusako naye nga ngenda kutuusaako ate eby'omuntu omu yekka full figure koza abayogedde babadde bangi omuli Barwama omuli baani abasilamu nga bavaayo bakondeminga eky'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atali musiraamu bo gwe bayise n'omukafiiri okubeera ku front line mu kusaala. Full figure ayogera naye twali tumulabyeko nga yeetabye mu kusaala mu kisiibo ate nga naye si musiraamu ye Jennifer okitegeera yali ku front line naye nga naye yavuddeyo kubanga ate avumirira Kyagulanyi. Weewaawo bano bafunye okwanukulwa okuva mu b'ekibiina kya National Unity Platform ba analysts ab'enjawulo omuli omukulu amanyiddwa nga Uptop omuli omukulu amanyiddwa nga yeekolera bangi bavudde kubanga ate babaanukula era nga bennyini abengeri kubanga ate mbasebuza lwaki nedda atakuumira mpeera asigale ng'abankuumidde naye nga nkujjukiza nti gwe omwana w'obuwala yagala okola cleaning ekkata jangu mukwano bere ng'ate okola ki nkukwasaganya mu bbanga ttono nnyo terisukka mwezi nja kubanga ate nkuggyeko engalo kazi yagula nyingi naye no problem simanyi lwaki Kyagulanyi wagenda muzikiti abala banyiga that's life ne president Museveni yagenda nga mixing baba wadde basala abo agenda asale n'abantu be besisinkanye ne kiti ona ayogera ebisongo bayogeza kabampani leero basalidde wamu naye mulundi gwabo gwasoose okweraba kiti kabampani oba nakomyawo oba oyagala Museveni akuwe ssente anyway basadde Kyagulanyi ndaba nga abantu bawunzika ye atali waggulu mikono gikakkirira singa mamutadde ku line ey'emabega mpozi principal mwani mugane n'atulanga jjajja mwami n'agolola amagulu neera twayinzeeko Katonda buli wamu atuddamu Katonda twanukirira buli wantu Katonda w'abasiraamu ye w'abakatuliki w'abakristaayo ye w'abalokoleyo Katonda adda buli muntu awo Kyagulanyi era gundi rizike yagifunye yasinze abataasadde ndabi bakimbuyege abawala mpa abawali mu baffe mbusimanyi Bobi Wine mumuleta mutya ku Idi najja n'atuula mu layini simanyi atudde mu layini esooka yanoonya ekyo ku masigidi biki mukwano mu administration ya Katonda otuula ku department ki eyokuwa obuyinza mbw abantu waliwo abantu abatalina kujja mu mizikiti oba oli bw'abazze mu mizikiti talina kuba wano department ki gy'otuulako eragira ebyo gwe bagaye ebintu by'obusiraamu byakuwuliranga bya feeling ebigambo by'obusiraamu kiraman katibin bigambo biri mu buwandiike genda mu suratul mumtahina bw'oba osobola okusoma aya ya 8 wekitibwa Allah tugamba nti la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum wekitibwa Allah tatugaananga kukolagana n'abo batali basiraamu ebbanga lye bamala nga tebatulwanyisizza kutujja ku busiraamu na kutugobaganya kutujja mu mayumba gaffe lwa ddiini yaffe tatugaananga kukolagana nabo kati gwe gyeri bugudi si musiraamu lwaki ate ebbanga lyamala nga takulwanyisizza kukugobaganya lwa ddiini yo nakugobaganya mu bitundu byammwe mu mawanga gammwe mu mayumba gammwe lwa ddiini obusiraamu tebutugaananga okukolagana n'abantu abo gwe gwani agoba omuntu mu nyumba ya Allah fa inal masajida lillah ezo masjidi nyumba za Allah gojembo simanyi ogoba mu omuntu gwengani mwe ekibaleeta mu neno bya bufuzi okakasa ekyamulese mu bya bufuzi bw'obanga tosobola kusoma Qur'an genda osome mu byafaayo sahaba yajjako omusajja omutwe nga bali mu lutalo bava mu lutalo badda batandika okunyumya ku highlights ku byali mu lutalo agamba omusajja namutunuzaamu nti ekitala nga ngenda mujjako omutwe mwaba batakkiriza busiraamu nawe nakkiriza naga nti nzikiriza Allah ne mujjako omutwe bigwa omubaka sallallahu alayhi wa sallam amatu amugamba wakoze kyaki ekyo omusajja okumujjako omutwe nga yabadde akkiriza obusiraamu n'agamba ono yabadde akyogera lwakutya nti nabadde mugalulidde nga ngenda mujjako omutwe kwe kukyogera nti akkiriza Allah baka sallallahu alayhi wa sallam amubuuza wamuyuzizza ekifuba wamwabuluzza ekifuba n'okakasa nti yabadde abyogera lwakutya kumujjako omutwe nti yadde tabitegeeza kati gwagamba nti ekimuleetaawo bya bufuzi
wamuyuziza ekifuba nola nti ekifuba kya Bobi Wine tekizze wano lwa busiraamu kizze wano lwa byabufuzi muve ku bantu ate mudde musoma obusiraamu bubanga gw'obyogeranga musiraamu ddayo weetegereze temujja na irimu ya kububalaza eyo gye musobedde ku bubalaza mujje mutandika okugibunyisa wano la takafu ma laysa bihi ilmi tosamwasamwa na byotategeera busiraamu si bwe butyo bwe buli Islam tetuboola abantu banayingira batyo obusiraamu nga tububagobaganya kajjabeere wawuliriza ebigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala osanga ebyo ebigambo byawulidde binaafuuka ensonga okukkiriza Allah temuwulirangako ng'erinnya lye Shuaibu lwaki yali yeetuuma busiraamu bwaffe si bwakugobaganya bugobaganya fitina yeebaluma abantu abasinga ani yatadde Kyagulanyi ku layini ey'omu maaso tubadde tuli awo nga ba-assistant Allah batusimbye ekibuuzo ani yatadde Kyagulanyi mu layini ey'omu maaso nga tetunnagenda ku ani yatadde Kyagulanyi mu layini ey'omu maaso gw'obuuza ngaani era obuuza mu mutima ki era ekigendererwa kyo ki era obuuza ku lwani ku lwa Allah oba ku lwa Museveni ekigendererwa kyo kumanyisa bantu kituufu oba kukola ssente za Museveni okikolera mu mutima ki kusomesa bantu ddiini oba kulengerwa sisitimu nti naawe oli wa mugaso lwa nsonga byokola si kyekikulu naye omutima mw'obikoledde n'ekigendererwa kyo kyekikulu singa olireetera bamulekwa akawunga ng'enjala ebaluma naye ng'ekigendererwa kyo kyakubabbako ttaka lyabwe obugabiriza obwo ow'ekitiibwa Allah tajja kububala singa olisanga abaana ku streeti nga bakusaba ekyokulya enjala ebaluma n'obawa ssente n'obalikodinga naye ng'ekigendererwa kyo kyakulaga bavujja bagaba buyambi bobbirako nti bannange eno nkola omulimu mu nnyongere ssente naye nga kyobawaddeko bwe busammambiro ku kyewaali bawadde obugabiriza obwo ow'ekitiibwa Allah tabukkiriza kakati byokola si bye bikulu naye omutima mw'obikoledde omutima mwe mubuuliza mutima ki ekigenderwa mwe mubuuliza kyekyaki n'ekibuuzo ekirala mwe baani okuddamu ekibuuzo kyammwe ani yatadde Kyagulanyi ku layini ey'omu maaso busukkulumu bavubuka mmwe enjagalo bategeezaako kolerera obusukkulumu mu buli kintu olituulawo otateekeddwa kutuula basenvulewo abalina okutuulawo obusukkulumu eyasukkulumya Kyagulanyi yali wa kitiibwa Allah nga mu lwesi mwe yali ne mwali baddemu omusiraamu abasiraamu baalironze Kyagulanyi ne batalonda musiraamu munnaabwe kolerera obusukkulumu obusukkulumu buli kusembeza mu chachi n'osooka abafumba abali mu chachi era abasabiramu buli lwa Sande obusukkulumu buli kutuuza mu lukiiko lwa Buganda ng'oli munyolo obusukkulumu buli kufugisa Amerika ng'oli munna Kenya obusukkulumu buli tuuza ani ono Elon Musk ku lukiiko oluteekerateekera Amerika naye nga mu South Africa bavubuka mukolerera obusukkulumu obusukkulumu buli kutuuza wootateekeddwa kutuula nga bwe bwatuuzaako Museveni ku Old Kampala ng'eggulu awo n'alannamya n'amagulu obusukkulumu bwawa Museveni omutuba mu bika bya Buganda kolerera nnyo obusukkulumu bwatwala Salimu Sale eggulu atali mu kyoli n'ategeerera abakyoli mu buli kintu ky'okola muvubuka munnange mu buli kintu ky'okola mwana wa taata kolerera nnyo obusukkulumu naawe olifuuka ebibuuzo by'abatamanyi oba abeefuula abamanyi nti lwaki gundi atudde wano oba lwaki gundi bamuwadde kino obusukkulumu bwakwata omuyindi ne bumuteeka mu kabineeti ya Buganda kolerera obusukkulumu
Obusukkulumu Mutaasa Kafeero Omunyarwanda sigambye nti muvuma kubeera ye yakyeyogerera. Bwamuteekako mu lukiiko lwa Buganda kolerera obusukkulumu. Obusukkulumu buli kusazaawo ddi lwe bali babye olumbe lwa ssengaawo okusinga abaana be oba okusinga bataata bo abazaalibwa ne ssengaawo oba okusinga bakitaabe abamuzaala. Nti Lawrence Mulindo tagenda kusobola kubaawo ku lunaku olwo alinayo meeting olumbe lwa ssengaawo Nakasi lwongezebweyo paka lwalidda. Bwe busukkulumu. Kolerera nnyo obusukkulumu muvubuka muto. Mu byosaba ng'Oweekitiibwa Allah musabe ng'obusukkulumu. Obusukkulumu busobola okusinza omukulu w'ekika amaanyi ku ddi lwe bali yabye olumbi oba ku ddi lwe banaaziika. Kolerera obusukkulumu. Ekyatuuzizza Kyagulanyi mu layini y'omu maaso bwabadde busukkulumu. Obusukkulumu obwo bwamuweebwani. Secondary waliwo yagambye ayinza okuba yabadde tanaabe Jahannaba nga tafunye wuzu. Jjajja Kyagulanyi ky'osimba onaanya Oweekitiibwa Allah mugaziize Kabuliye amwe Jannat Firdaus yakuzibwa. Sorry, yali mukyala musiraamu naye nga ye yakuza Kyagulanyi. Jjajja Aida ye yakuzaani Kyagulanyi yali mukyala muki musiraamu. Buli muntu akulidde mu system ensiraamu amanye eby'abasiraamu. Ojja kwesanga nga ffe abamu obusiraamu bwaffe buva ku gye twakulira si ku bujajja. Era amanyi bwe basobye swala ne bye basobeza mu swala. Temwefuula nnyo bamanyi olw'ebigendererwa byammwe. Kubanga ate Allah alireka atali mumanyi naye n'akwata ggwe omumanyi obujegga ayagala okukozesa okumanyako ng'ekyobusuubuzi. Kubanga mwenna mukimanyi bino byonna temuli mu kubyogera lwa nsonga nti muwalana nnyo Kyagulanyi oba kye yakoze kivve, lwa nsonga mwagala kutereeza community, naye mubyogera lwa nsonga mwagala babalengeri babaweeyo kasente. Nzizeyo ku busukkulumu. Archbishop Kazimba Mugalu lwaligendako ekibuli nga nkooyo oyo bwe yagendayo olunaku olumu abasiraamu mulidde emabega n'atuula mu layini ey'omu maaso. Agambye mbu yeeko ki? Archbishop Kazimba Mugalu oba Archbishop Simwogerere lwaligendako ekibuli oba Kampala mukadde abasiraamu mulidde emabega n'atuula mu layini ey'omu maaso. Obusukkulumu. Nzijukira omugenzi nkooyo oyo amuwe ekiwummula eky'emirembe Omukama amuteeke ku ddyo we. Yajjako ekibuli ku madda ga mbogo oba ku dduwa y'amadda ga mbogo. Baamutuuza mu ye mu maaso abasiraamu ne batuula mu ye mabega. Obusukkulumu. Sekondale endiga etannalokoka erina okutiitiibizibwa ennyo okusinga endiga ezanywera edda. Njogeredde mu bulokole leero. Katubenga tusiibulula abasiraamu ne wajjawo John gw'omanyi nti si musiraamu nga ye ekigendererwa ekimuleese kutaasa njala ye bw'oli mugobaganya. Gwaliwo omukyamu alowooza nti ono futaali alina kuliibwako basiraamu. Futaali omugaso gwaye si gwa kusiibula basiraamu kyekyokka, naye alipuuka ow'omugaso ennyo ne kiyitirira singa alisika ab'eddiini endala ne bayingira mu busiraamu nti abasiraamu bamponyezza enjala ate bannyaniriza bulungi. Nsiramuse oba ntegeerekese bulungi. Muleke okwefuula abagezi, muleke okwefuula abategeera. Mukozesezza abaana b'abantu bangi okutuuka ku bigendererwa byammwe, tebabamaze n'Oweekitiibwa Allah mutandise okumukozesa. Ba-assistant Allah bwe tulituuka ku mulyango gw'ejjana nga ye mmwe muguggulawo mulituweereza otuziffe abalibeera ewala.